mwalina lolo ye kyenkugambe nti foreign affairs ne internal affairs. Lolo y'omuzungu gyazanya mu revolution yaffe gwe munnayuganda tosobola kugizanya nkiddamu amagezi gazze. Lolo y'omuzungu gyazanya mu revolution gwe tosobola kugizanya togisobola. Okyekera kati nga minister of foreign affairs kantwala akakisa kano mbanyonyole lolo y'abazungu then mu comment section njagala ngambe nti ekyo tukisobola. Oba tokisobola woddamu okusanga omusirusiru oba omumba tutu yenna wadde ayambadde nganze ng'ayogera ebyekisiru omanyi oyo musiru mu blocking ngire okuba yatugamba wowulira omuntu ng'ayogera ebyekisiru blocking agasiya ekyo kyoba okola. Lolo esooka foreign policies zituyambako mu kintu kye bayita economic sabotage. Economic sabotage ogimanyi kwavuwaza Museveni. Munnayuganda Museveni ono amaze ebbanga nga sente ezitunyigiriza azijja mu bazungu bano ng'akozesa IMF, World Bank n'ebitongole ebirala ebyebweru jajja sente ne zijja zikunyigiriza gwe mu ggwanga. Okitegeera ekintu ekyo kati toyina ngeri ki gy'ogenda kulwanako kuzimba system eno gy'oyagala kuteekawo ng'eri system eri funded. Okitegeera ng'erina sente ate nga gwe tozina tosobola kulwanagana na mugagga ng'alina access ezisobola okugula buli kyakulwanyisa kyonna kyonna okulwanyisa gwe. Kati our foreign policy weekolaki weeyingiriramu kubanga tulina policies ezitugatta mu eri system gye twagala okugjawo neno naffe gye twagala okuteekawo. Policies ziri bbiri esooka ya democracy ey'okubiri ya human rights. Kati akyanga obulungi policies zino okuva ku bali ba policy makers yabeera ne bargaining chip mwene saawa we tuli Museveni twamukuba mu ezo policies. Okitegeera ekintu ekyo munnayuganda tosobola kuzanya economic sabotage nga bakugamba nti no muggaleewo amaduuka ago weeks 2 oba ennaku 2 nga temusobola. Twalabako economic shutdown bye mwategeka ebyo by'ekisiru. Okitegeera nimwe baasibira abaana. Okitegeera ekintu ekyo nga byabalema okukola country wide kyabalema nti economy eyo tesobola kuggalawo kubanga muli baddabo zeedi zenkolawo zendya. Naye olwokubanga system eno eri funded tukozesa foreign policies okulaba nti funding eno egenda mu government ya Museveni tugimusalako. Kati w'ogimusalako omala okugimusalako kiki kyakukola bino byakola. Okitegeera kubanga yajja kwetaaga okukola ki okuba ebiraka. Okitegeera okuba ebiraka kati kino wakikola kinyiga oli eyali aganye okukola ki okwekalakasa nga mutegese economic shutdown kati kijja munyigize motoka jja parking ajja kubanga takyalina kyakulya. Okitegeera leero umeme yadduse babaddiza UEDCL Uganda Electricity Distribution Company mulaba nti nno ekola ki amasanyaze gadduka ku speed kiva kuki Museveni talina sente alina okukuba ebituli kakati ne bwe kitakwatako era atandise okaba nti yakadduka nnyo. Okitegeera ekintu ekyo kiva kuki economic sabotage twamuja eri gyalina okujja sente. Number 2 parliament eyo sente bagendanga ne bazifuna kaloni akatono ennyo era baali aloni okuva mu IMF ne World Bank. Okitegeera ekintu ekyo naye nga sente zino era zibayambako enguzi n'okunyigiriza abantu n'okubba akalulu. Okitegeera ekintu ekyo nga kiyambako Museveni kiri against the democratic principles kubanga it has to be free and fair elections. Ogula tear gas n'okulinyirira eddembe ly'abantu ng'akozesa sente zajja mu IMF ne World Bank. Okitegeera since zino institutions tools baziteekawo okupanishinga bano ba dictators nga bakosa policies ezebbiri tugenda ne tuzichallenginga era Museveni yagobebwa nga euros ebibiri ensanvu ze mugenda okwewola parliament zeyayisizza bagenda zijja kuba manerenda ezo bank ezo bamanerenda era sente ezo zigenda kubeera ku interest y'amaanyi nnyo mwe mulinde naye bwebuuze Museveni yasinze eki manerenda yetabeera na gundi mateeka gayitamu era manerenda bana bagenda okuwa Museveni sente batulinde tujja bajja tubulya kibazi muweera. Okitegeera ekintu ekyo that is economic sabotage for you. Ezo foreign policies zibikola ki zibikola kwange no tuliyo bagirina basobola gikozesa ku Museveni oyo kumwavuwaza. Then tulina ekintu kino kye tuyita resources ezensi. Webanti resources zensi tezi allocated bulungi. For example gold n'ebirala Museveni byatunda okufuna mu sente zitunyigiriza. Tugenda ne tumuchallenginga era resources zino zisibirwa lwaki kubanga resources zensi zonna zirina organizations zimwe zigwa. For example amafuta gagwa under OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries mwe bagwa. Okitegeera ekintu ekyo waliwo n'ebirala bingi nnyo naye ngeno OPEC yenkulu. Kati tugenda ne tumuchallenginga tubagamba amafuta gano gasima basebo ge mwagala okusima mu France n'abalala bili against human rights. President kwe kugenda eri yabateeka mu concentration camp n'akwatayo ka video n'agabiba n'abantu babagamba nti no bakompensatingibwa amafuta ne gastopingibwa. Okitegeera gold n'ebirala byonna tukwata ne tubiteekako embago ba trade ban y'ensonga lwaki Museveni afaanana bw'ati ogwo mugaso gwa foreign policies kubanga exploration y'ebyobugagga by'ensi ensi si y'ebyekolera
waliwo organization ejja nenonyereza ku byobugagga byolina mu nsi wemala okubizula nti olina ebyobugagga we bati bo ne babi estimating ebbeeyi gye birimu then ne bagikubulya gwe n'oli okola announcement tuzudde ekyobugagga bwe kiti naye nga sigwabeera bidiscoveringa. So ezo organizations zetudduka mu nnene za foreign policies era zituyambako muki mu economic sabotage okwavuwaza Museveni kubanga gwe munansi tosobola kukikola. Otegera tulina ekintu ekita trade ban and embargo. Ono atunda ebyobugagga byabba ku bannansi n'agenda n'abitunda mu katale yakensi ne bamuwa sente nyingi, sente ezo zakozesa okukola ki okutunyigiriza. Kati tukozesa omukisa guno gwa foreign policies olw'ensonga nti zino policies ziri mu human rights na democracy ne tugamba tuzichallenginga ensonga ki Museveni yagobebwa Mwagowa ne bamugoba Mwagowa nti ebintu takyabitundayo Mwagowa. Otegera egijo najjo na migaso ja foreign policies in a revolution. Dani ekisembayo it is to call international community into our revolution. Tubayita babi participating eko direct ekintu bakita creating aba allies abagenda okulwanirako kuyambako senga otandika olutalawo olina okufuna abakuyambako ku side yaffe tulina Abamerika, Abangereza ne ba Democrats. Museveni alina Abarasha n'aba China. Otegera ne ba communist. Ne ba communist bantu tebasobola kumuyamba olw'ensonga third factor tebagirina. Bwanga wona bakiriza mu kintu kibata human rights. These are foreign policies. Otegera so tuzikozesa okutuyambako okujjako nti n'olunaku lwe lunaba lutuuse nga democratic ne human rights zirinyiriddwa bana abantu bano balina okuyambako mu kuba Museveni gwe kasitona asituka bagenda kuba Museveni bo ba Democrats kuba tolina mundu naye ate gw'olumba wa mundu alina tanka alina miji alina buli kika kyakulwanyisa gwe tolina wadde jambia ogenda kulumba wa mundu ogenda mulumba otya oyita mu foreign policies okola ki okwetegekera olutalo lwogenda okugenda mu ne Museveni bwate bwe yakikola kakati no batedde mu kigundi ekiboze ekyobulimbambu bana abazungu bagala kutubba kiri ekifaananyi kye yakubye ekya Golodi kati buno revolution odwafu kwe butandika okuzimbira statement zaabo naye mbalaba omuzungu mwali lwaki alina interest zino olutalo baluta de-dollarization decolonization kati tugenda kulwanira wamu okufuna interest ezaffe nabo okufuna ezaabwe wabula ate nga tuli ku grounds za njawulo gwe muna Uganda ebintu byogenda okukola omuzungu tasobola kubikola lwaki omuzungu nemu njagala oyige kino ekintu kiteeke mu mutwe gwo nabagamba njagala ekintu kino kiba sticking mu revolution odwafu kwe buli kuno ng'oyinza okulowooza nti kamanyiye kwogera naye nga kagamba olinga bugambo olinzi njagala oyige ekintu kino era okiteeke mu mutwe. A revolution is a form of system of governance. Ebiranga governance oshegera ekintu ekyo naye ebera system kubanga ebera ne system gyerwanyisa yo etekewe yayo ekibayita revolution. System eri ebintu byeyina bifaanagana n'ebyene bya revolution. For example tulina president His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bali ababbi mbubalina Museveni. Tulina bafuutu soldiers eri balina amagye oshegera agaabwe gana agababbi gye twagala okugjawo oshegera balina ekitebe tulina ekitebe headquarters. Then number 2 revolution tulina ekintu kibayita exit system ene ekintu kibayita internal affairs ne foreign affairs zono z'abantu ziba zidiringa ku affairs za naye ng'emu ediringira mu ggwanga munda endala bweru wa ggwanga. Ne mu revolution muno tulina ekintu kituyita domestic and foreign policy okitegera foreign policy ediringa n'ebintu byebweru wa ggwanga. Foreign policy zino zituyambako zitya okusula system gye twagala okujjako. Kati wa domestic policy kibeera kyabwewussa nnyo gw'okujja okugamba oyo byayogera biteeka abantu mu comfort zone era simanyi Munnayuganda kyetaaga gwe weerwaneko nkugambye okwerwanako gwe toyingirira bya foreign affairs bireke beera ku domestic policy wo gw'obeera naye okitegera ekintu ekyo. Munnayuganda lolo ya foreign policy yanjawulo nnyo ku domestic policy. Foreign policies kye zikola gwe Munnayuganda tosobola kukikola nkiddamu eyo baba siriwaza muno simanyi tutambule tugende abazungu bajja tusangayo nga tulina bargaining chip olwokubanga ffe twesulidde government tosobola lwaki buli omu alina loolo ye kyenkugambye nti foreign affairs ne internal affairs. Loolo y'omuzungu gyazanya mu revolution yaffe gwe Munnayuganda tosobola kugizanya nkiddamu amagezi gazze. Loolo y'omuzungu gyazanya mu revolution gwe tosobola kugizanya togisobola okitegera. Kati nga minister of foreign affairs kantwala akakisa kano mbannyonnyolera olwo y'abazungu
then mu comment section njagala ngambe nti ekyo tukisobola oba tokisobola woddamu okusanga omusirusiru oba omumba tutu yenna wadde ayambadde nganze ng'ayogera ebyekisiru omanyi oyo musiru mu blocking ngire okuba yatugamba wowulira omuntu ng'ayogera ebyekisiru blocking agasiya ekyo kyoba okola lola esooka foreign policies zituyambako mu kintu kye bayita economic sabotage ogimanyi kwavuwaza Museveni Munnayuganda Museveni ono amaze ebbanga nga sente ezitunyigiriza azijja mu bazungu bano ng'akozesa IMF World Bank n'ebitongole ebirala ebyebweru jajja sente ne zijja zikunyigiriza gwe mu ggwanga okigera ekintu ekyo kati toyina ngeri ki gy'ogenda kulwanako kuzimba system eno gy'oyagala kuteekawo ng'eri system eri funded okigera ng'erina sente ate nga gwe tozina tosobola kulwanagana na mugagga ng'alina access ezisobola okugula buli kyakulwanyisa kyonna kyonna okulwanyisa gwe kati awo foreign policy weekolaki weeyingiriryamu kubanga tulina policies ezitugatta mu eri system gye twagala okugjawo neno naffe gye twagala okuteekawo policies ziri bbiri esooka ya democracy ey'okubiri ya human rights kati akyanga obulungi policies zino okuva ku bali ba policy makers yabeera ne bargaining chip mwene saawa we tuli Museveni twamukubamu ezo policies okitegera ekintu ekyo munnayuganda tosobola kuzanya economic sabotage nga bakugamba nti no muggaleewo amaduuka ago weeks 2 oba ennaku 2 nga temusobola twalabako economic shutdown bye mwategeka ebyo by'ekisiru okitegera nimwe baasibira abaana okitegera ekintu ekyo nga byabalema okukola country wide kyabalema nti economy eyo tesobola kuggalawo kubanga muli baddabo zeedi zenkolawo zendya naye olwokubanga system eno eri funded tukozesa foreign policies okulaba nti funding eno egenda mu gavumenti ya Museveni tugimusalako kati w'ogimusalako omala okugimusalako kiki kyakukola bino byakola okitegera kubanga yajja kwetaaga okukola ki okuba ebiraka okitegera okuba ebiraka kati kino wakikola kinyiga oli eyali aganye okukola ki okwekalakasa nga mutegese economic shutdown kati kijja munyigize motoka jja giparking ajja kubanga takyalina kyakulya okitegera leero umeme yadduse babaddiza UEDCL Uganda Electricity Distribution Company mulaba nti nno ekola ki amasanyaze gadduka ku speed kiva kuki Museveni talina sente alina okukuba ebituli kakati ne gwe kitakwatako era atandise okaba nti yakadduka nnyo okitegera ekintu ekyo kiva kuki economic sabotage twamuja eri gyalina okujja sente number 2 parliament eyo sente bagendanga ne bazifuna kaloni akatono ennyo era baali aloni okuva mu IMF ne World Bank okitegera ekintu ekyo naye nga sente zino era zibayambako enguzi n'okunyigiriza abantu n'okubba akalulu okitegera ekintu ekyo nga kiyambako Museveni kiri against the democratic principles kubanga it has to be free and fair elections ogula tiagasi n'okulinyirira eddembe ly'abantu ng'akozesa sente zajja mu IMF ne World Bank okitegera since zino institutions tools baziteekawo okupanishinga bano ba dictators nga bakozesa policies ezebbiri tugenda ne tuzichallenginga era Museveni yagwebwa nga euros ebibiri ensanvu ze mugenda okwewola parliament zeyayisizza bagenda zijja kuba manerenda ezo bank ezo bamanerenda era sente ezo zigenda kubeera ku interest y'amaanyi nnyo mwe mulinde naye bwebuuze Museveni yasinze eki manerenda yetabeera na gundi mateeka gayitamu era manerenda bana bagenda okuwa Museveni sente batulinde tujja bajja tubulya kibazi muweera okitegera ekintu ekyo that is economic sabotage for you ezo foreign policies zibikola ki zibikola kwange no tuliyo bagirina basobola gikozesa ku Museveni oyo kumwavuwaza then tulina ekintu kino kye tuyita resources ezensi webanti resources zensi tezi allocated bulungi for example gold n'ebirala Museveni byatunda okufuna mu sente zitunyigiriza tugenda ne tumuchallenginga era resources zino zisibirwa lwaki kubanga resources zensi zonna zirina organizations zimwe zigwa for example amafuta gagwa under OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries mwe bagwa okitegera ekintu ekyo waliwo n'ebirala bingi nnyo naye ngeno OPEC yenkulu kati tugenda ne tumuchallenginga tubagamba amafuta gano gasima basebo ge mwagala okusima mwe France n'abalala bili against human rights president kwe kugenda eri yabateeka mu concentration camp n'akwatayo ka video n'agabiba n'abantu babagamba nti no bakompensatingibwa amafuta ne gastopingibwa okitegera gold n'ebirala byonna tukwata ntubiteekako embago ba trade ban y'ensonga lwaki Museveni afaanana bw'ati ogwo mugaso gwa foreign policies kubanga exploration y'ebyobugagga by'ensi ensi si y'ebyekolera waliwo organization ejja n'enoonyereza ku byobugagga by'olina mu nsi wemala okubizuula nti olina ebyobugagga we bati bo ne babi estimatinga ebbeeyi gye birimu then ne bagikubuulya gwe n'oli okola announcement tuzudde ekyobugagga bwe kiti naye nga si gwabeera bidiscoveringa so ezo organizations zetudduka mu nnene za foreign policies era zituyambako mu economic sabotage
okwavuwaza Museveni kubanga gwe munansi tosobola kukikola. Otegera tulina kintu kita trade ban and embargo. Ona atunda ebyobugagga byabba ku bannansi n'agenda n'abitunda mu katale ya kensi ne bamuwa sente nyingi, sente ezo zakozesa okukola ki okutunyigiriza. Kati tukozesa omukisa guno gwa foreign policies olw'ensonga nti zino policies ziri mu human rights na democracy ne tugamba tuzichalenginga ensonga ki Museveni yagobebwa Mwagowa ne bamugoba Mwagowa nti ebintu takyabitunda yo Mwagowa